Kampuni ezimba ebiro ly'amasanyalaze ku mugga Nkuse ng'eva mu ggwanga lya Sri Lanka ekakasizza nti akadde konna yakuggyako engalo ku ddimu lino abatuuze ku kyalo okuli ebyeberwanje Bweranyange ekisanga mu ggombolola y'e Buhumbiro bafune ekitangaala. Eddimu lino lyakwemekera obukadde bwa $15 era abatuuze basabiddwa okwetandikirawo emirimu egikozesa amasanyalaze basobole okufuna ku nsimbi. Ebbibiro lino erya Timex Bokinda eriweza megawatts 6.5 ku mugga Nkuse akadde konna ligibwako engalo abatuuze bawone enzikiza. Okusinziira ku bali ku ddimu lino, Muhammad Mafas nga yakulira projekiti eno ey'okuzimba bakatambulako ebitundu 75 ku buli 100. Up to now we are moving very well and we reached about 70% progress up to now. We are planning to complete these projects end of May or beginning of June. So we hopeful we can be able to complete in this project on time. Ebbibiro lino eriweza megawatts 6.5 lyatandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 2011 era lyali lisuubirwa okuggwa mu mwaka oguwedde wabula ne kitasoboka nga kati lisuubirwa okuggwa mu mwaka guno. Muhammad Mafas ategezezza nga abatuuze bwe basobodde okukwatagana nabo obulungi nga bakola omulimu guno. In this village we looked all villages are looking farmers. Now they don't have any technical skill ideas. Now in these projects now they are learning. Maybe so most of the people they got some impression of this construction. Ye RDC Wekagadi asabye abatuuze okutandikawo emirimu egikozesa amasanyalaze basobole okufuna ensimbi n'okwejja mu bwavu. Nterra abantu baragashara omuranga okutwala damu ebyo neza kufa abantu mwena mutasi amashanyarazi nemba amashanyarazi kandi muganyurwe amashanyarazi gatije gakabarabaho gakahingura gakatwarwa bacenjojo gakatwarwa bacikube kandi imwe baragashari mukabure kimwaganirwa mudabo. Lilian yebaziza gavumenti olw'okuba wa ddamu eziwera ku mugga gwe gumu. Abo kuba tutungire damu 3 omwanya gumwe aha river Nkuseegi mbwenu nimbasima ninsima n'abebembezi b'omwanya ogwo abo kuba tubateganise kandi nano bunanimbuza these contractors bano banyereka ngu okukwatanisa okuli hagati y'abataka na nabo abarukombeka damage nkugayi. Ssentebe wa LC eyokusatu mu ggombolola y'e Rugashali Kanoni Peter Mwesigwa Mutebire asuubizza nga bwe bagenda okukuuma obulungi ebbibiro lino. Ekidamu yamala kuwa bakatulaganisa bagajirabira ku myaka 20 barebera n'enguudo zaitu kandi bine projects ezindi bwenu kati bakatandikawo project y'abahingi balikuba abantu embibo balikubegesa kuhinga kandi emisiri bagine. Uganda kati erina megawatts z'amasanyalaze eziwerera ddala 1,205 nga ku zino 6 ziva mu bbibiro erya Karuma Hydropower Station era lyerisinga obunene wano mu ggwanga. Kalonji Betty, Delta TV, Amasukulumo.